Amanya luigare isa bakibinga mbaniriza mwenna abatulaba tunoonya ekintu kimu kiki kye tusobola okukola kusobola okubanga tulwanyisa obwavu mu gavumenti mulimu ssente naffe bennyini tusobola okwetandikirawo ssente zaffe ebiseera ebisinga abantu bagenda ne bagamba nti abantu baavu naye ze kyendowoozaamu kiri kimu tetuli baavu naye tulina ekizibu kya mindset omuntu okubanga ye buli lw'omugamba okubaako kyakola 90% balina kye tuyita state mind balowooza bya bufuzi oba obufuzi bumalidde abantu ebiseera ebisinga so nga ate ebyobufuzi binyuma ng'olina kyokola gwali eyo atulaba oba ali eyo andaba kati essaawa eno twava mu first quarter ey'omwaka emyezi gino omukaaga kiki kyokozeewo twava mu first quarter tugenze mu second naye ng'oyinza okubawo nga toyina kyokola essaawa yeeno ey'okweyobula oyina okwezuula tulina enterprises omuntu z'asobola okukola ng'okolera waka mu space entono nabagamba abaze bakufollowinga videos zange omuntu osobola okutandika n'enkoko koko 5 loko kroira rainbow oba saso ng'enkazi ziri 4 empanga emu mu mwaka gumu n'oba ng'olina enkoko 7 luno si lwali naye mbagamba kiki experience kyeri oba si ekyo osobola okugenda mu livestock gwandaba bw'oba toli musiraamu kikwetaagisa embizi 2 naye ebika by'embizi bitya tulina ebika by'embizi mu nsi Uganda 5 ebitegeerekeka tulina large white otegeera otya nti embizi bagiyita large white eba nnene eba mpanvu ekijawulamu eba n'amatu manene naye nga masitufu eyo gye bayita large white ne tubeera ne landless omanya otya landless eba nnene egejja ezitowa ezaala bulungi naye kwojawulira amatu gaayo gaba magazinga gaagwa wansi eyo gye bayita landless ne tubeera ne gye bayita wasex eba nnene egejja ewanvuwa naye kwojawulira kutya yenzirugavu ng'erina ekiba ekyeru mu kifuba wano obanga njeru ng'erina ekiba ekya black ekiddugavu bw'eba njeru eba n'ekiba kiddugavu bw'eba nzirugavu ebeera n'ekiba ekyeru eyo gye bayita wasex ne tubeera ne kambura nnene ezitowa naye ate eba nnyimpimu ku biri ebika ebisatu ebyasoose eba n'obutubutini nga bwasituka ezaala wakati w'ebyana 6 ne 18 mulimu abandaba wano ku YouTube ku channel eno nansindikira message nti yazaala 20 kati gweze zibe zizadde 20 kitegeeza nti ennywanto eziri ku maama waazo tezimala kuyonsa zino zonna olina kuzigabirira kambura eba n'ekigodo kitini era kati y'embizzi eddira gye basinga okwetaaga ne tubeera ne Duroc eba ya brown oba emyufu eyo yo terina kigodo yekyasinze kubanga eriko akatale so kati abali eyo abatulaba nkwebaza okulaba vidiyo eno naye woogirabira gisharinge girayikinge subscribe buli kye weetaaga okumanya ku kikwatagana ku pigare ebika 5 large white amatu gaba masitufu nga binene landless amatu manene nga gaagwa wasex yebeera n'ekiba wano ku magulu ag'omu maaso bw'eba njeru kiba kiddugavu ekiba oba ekisipi bw'eba nzirugavu eba na kyeru egyo bayita wasex kambura mulimu enjeru mulimu ezabitanga n'enzirugavu ezo kambura bwe ngamba eyabitanga bw'oba oli muganda okimanyi bw'obamu omusaayi omusoga ye y'amabala black white oba brown white
ng'amabala eringa ngo eyo gye tuyita eyabitanga. Eba n'obutu butono nga busitufu. Eba nnyimpi ezaala wakati w'ebyana 6 n'20. Ekula ezitowa. Embizi esobola okumala emyaka egisukka mu 8 oba 10 ng'eri awo eweereza oba ezaala. Bw'eba ezadde n'emala omwezi mulamba gijjeeko ebyana ofune w'obikuumira. Ojja kwesanga ng'oluvannyuma lw'emyezi emirala 2 ng'ate ewase. Ndi musawo wa bisolo. Nasooka kuba musawo w'abantu abaze ba following, ekyo nakibagamba dda n'olwaleero ngenda kiddamu. Ekyanzija mu busawo bw'abantu 90% tebaalinga balwadde naye baalwalanga lwa bizibu. Muntu tayina mulimu, tayina kiyingiza ssente, kati nga bw'abigattagatta talya tanywa. Najja mu ddwaliro nga mulwadde neŋŋamba nedda ndi mu kifo kikyamu kangende nsoma obusawo bw'ebisolo abantu mbasomese endabirira n'ensijanjaba y'ebisolo, ennunda yaabyo. Bw'onooba obiyize kitegeeza ne ssente ojja kufuna. Mbagambamu olwaleero tutunuulire ku kigambo mbizzi n'enzimba y'ennyumba yaazo. Ekisooka mu byonna, oyagala kuzimba nnyumba ya mbizzi, tusobola okuzimba mu nzimba 3. Esooka tulina gye tuzimba nga tusimye kinnya ne tuteekamu sawdust oba omuddo gwe basaaye ne gubeeramu wansi ne zibeera kungulu. Tusobola okuzimba nga tukozesezza mbaawo nga zibeera waggulu, musulo n'ebirala nga biyitamu ne bikunkumuka wansi. 3, tusobola okuzimba nga tuzimbye wansi nga tusemintinzeewo. Naye bwe tukola floor toyisaawo niiru, nedda, yisaawo kipande kyokka. Kuba singa oyisaawo niiru n'oyiwako amazzi oba neefuka ejja kuseerera egwemenyeke. Sikiwagira. So kati ezo ze nzimba. Bw'oba ozimba situla ennyumba teekawo bulooka 5 zokka okuva ku foundation ku ground board. Waggulu wasigale nga weereere. Waggulu tusereka. Mulimu abamu abagamba mbu embizi teyeetaaga kuserekera gundi. Embizi yo waliwo we yeetaaga nga teyeetaaga direct rainfall. Nga teyeetaaga nkuba kugikuba. Erina weerina okubeera nga wo tewaliiwo musana direct oba nkuba direct. Yandibadde fuuti 3 ku 5 ng'eri mu maaso gy'oziteera bibbawero oba bitrafu mwe zinywera mulina kuba mazzi, ne mwe ziriira muyina kuba mmere. Bw'eyagala okufuluma nedda eno emabega etali nsereke neeba nga gyefulumya kasasiro waayo. Embizi eno mugirabanga etategeera, naye embizi bw'obanga wagitendeka bulungi nga wagiteekera ekifo ekigimala tesobola kupama weeriira. Naye mwabamu ekyo temukirowoozaako. Embizi kye kisolo ekiri awo ekitalinnyira maama waayo, ekitalinnyira muwala waayo, ekitalinnyira mwannyina waayo. Kye kikyasinze kuba nga kirina embeera emanyi kigambo buko kye ki. Embizi eno kigyetaagisa buli lunaku n'oba ng'ogiwa amazzi mw'enaabira, either ekibaafu oba okugifuuyira. Buli lw'enaabeera nga weebeera efuna amazzi agagimala, abeesobola baziteekerawo ebidiba ne bagiteerawo ekyandibadde nga kaddaamu akatini oba ka swimming pool, nga bw'eva eno emaze okulya egenda mu mazzi gali n'enaaba n'ekomawo neeba nga terina buzibu bwonna. That means nti embeera ejja kuba eteredde. Eyo y'enzimba y'ennyumba y'embizi. Kozesa embaawo, kozesa emiti, kozesa bulooka okusereka, seresa amabaati, ddira ebiwempe teekamu akaveera oba okuseresa essubi. Buli kimu kijja kuba kiyamba. Njagala okozese matiriyo z'osobola ofuna, teweeteeka ku kyotasobola.
kati gombuuziza nti akasajja koogera nnyo gwe bw'oba onneetaaga essimu gy'olina okubako Nnyangu eri 0772 38 78 14 0772 32 78 0772 38 78 14 0772 38 78 14 gwatambulira mu Airtel 0752 48 78 14 bwe kiba kiganye you send a text message nze nja kukubira kubala oluyange kugabana ku bye nasoma ku bye nayiga okusobola okubanga naawe osobola obigabana naawe ebintu ebimu ngenda nembibagamba nga biri uncomfortable kati saawa eno gwandaba bye twasomanga emabega eri oli omuntu ayinza okugamba nti mu ssomero basomesa essaawa eno Canadian prairies ne basomesa omwana owa primary the leaf the parts of the leaf nga balinga abatusomesa nti kati batusomesa kuyiga kulya mayirungi naye ng'ate ebitugasa twandibadde tusomesa abaana what are the plants ze tusobola okukolamu eddagala okwejjanjaba ffe ng'abantu ebinyonyi n'ebisolo. I think that can make sense. So tunoonyamu ebintu ebimu ng'omuddo ogwo ogukwetoolodde awo njagala bw'omala okulaba vidiyo eno obanga okyandaba fuluma ebweru okuba omuddo oguli ebweru awo ebifaananyi ogunsindikire ngenda kugamba nti guno gujjanjaba kino ng'okozesezza kino naye omuddo ogutwetooloddeko nga tumanyi nti lyeddagala lyetujjanjabisa ekigagi kye mulaba ddagala kannakasero ddagala omululuuza ddagala ekigoogwa ddagala galiki ddagala naalongo ddagala makaayi ddagala ekiroowa ddagala bingi ebintu bye tukola okusobola okuba nga tufuna eddagala erijjanjaba ebisolo omuntu n'okijjanjaba olwaleero n'okisala olw'eggulo nga tolina buzibu bw'ogenda funa ekikwatagana ku kyennyumba mbasaba abatulaba share this video subscribe ate era you like it tujja kubanga tutambula ffenna navaayo okugabana ku ebyo bye nasoma ne bye natendekebwamu tulabe nti tusobola okuyamba ku balunzi abatulaba okusobola okwerwanako kendeeza ku ssente ze bateeka mu basawo tuli mu Embizzi kye tuyita Pigare project twatunuulira ennyumba ne tugiteeka wabbali twagala tutunuulire kigambo mmere endiisa y'embizzi zaffe eri etya gwandaba kugambamu ekintu eki kinyuma nnyo bw'oba owuliriza n'oteekako ka vidiyo kaako beera ne kalaamu write down kuba bye tugenda abamu mubyerabira oyinza okuba nga simu yeefunyemu obuzibu ne breaking nga vidiyo zo zonna ne ziba nga zidduse so entabula y'emmere eno kikulu nnyo etya kyenoonyamu nti embizzi bw'oba onoogitabulira emmere tunoonya maize brand oba kasooli gwe tukuba mu broken maize ebintu ebyo bw'oba obifunye bw'oba okozeseza maize brand tusobola okukozesa concentrate oba si concentrate ne tukozesa ingredients bye birungo bye tukozesa mu kutabula emmere y'enkoko n'ebisolo mulimu mukene mulimu soya mulimu cotton seed cake mulimu sunflower mulimu calcium mulimu lime mulimu omusaayi ebyo byonna bw'obigattagatta bye tuyita ingredients mu kutabula emmere y'ebisolo 1 kyandibadde kituyambako nnyo gwalunda embizzi yo n'otandika okugiwa emmere ng'ewezezza omwezi lwaki nti embizzi eno bw'enaabanga ekyali mu nnaku weeks 2-3
ejja kufuna obuzibu nti ebyenda byayo bijja kuba tebinnatandika kukola digestive system embizi eno okusobola okulya emmere eno kukusinziira gwe mu nfumbayo. Embizi zino tuziwa emmere mu bintu bisatu. Tusobola okugiwa nga tugiwadde si nfumbe, tusobola okugiwa mu system ya bufumbe, ne tugiwa system mmere nga yakugiwa bibala bimera bitya. Waliwo omuddo. Omuddo guno tulina gwa mirundi ebiri. Tulina kye tuyita fresh plants ne tubeera ne dried plants. Kati omukalu gwe tuyita hay, oyo omusema omugyayo mu nnimiro, bw'oba obijjeeyo toyanika mu musana. Mwe abalunda obumyu, abalunda ente, abalunda embuzi, omuddo guno gwosaze ku ttale toguteeka mu musana. Omusana bwe gunaayokya omuddo guno, value yaagwo ne content erimu ejja kuba efudde. Teeka mu nnyumba gukale na mpewo, ogwe tuyita hay. Oba bw'oba okozesezza mubisi, toleeta muddo mubisi nga guliko omusulo. Ebisolo ebitambula ekiro, ebiwuka ebitambula ekiro birekako amagi. Amagi gano agaleetera ebisolo byaffe okufuna endwadde, naddala ng'enjoka worms n'ebimu oluusi bisigalako okwo. Weesanga nga mulimu ebisolo ebyayiseeko ne birekako obwoya bwazo nga n'ezimu zaabadde endwadde. Bw'onoobireeta n'obiwanga omusulo gukyaliko, ogenda kulwaza ebisolo byo. So toddira ekisolo kyo, bw'oba okitwala ku ttale, linda omusana gwake, omusulo gube nga gukankamuse. Bw'oba okireetera, linda omusana gwake, omusolo nga gukankamuse, oleete mu njuuyo oba mu biyumba byazo. Ate kinyuma nnyo omuddo guno ne guba nga teguli nnyo ku ttaka. Funa ebibaafu mw'oziteera. By the end of the day, bw'oba omaze okulya, bijjeemu obiteeke w'obiteeka obiyonje. Ekitalina kubula mu nnyumba ya mbizi oba ya kisolo kyonna oba ekinyonyi kyonna ge mazzi. Galina okubeera mu 24/7. Tutabula tutya? Funa kasooli mukube mu nkuba eyaffe eya bulijjo. Funa soya nga musiikeko. Mu kiro 10 ekya maize brand oba ekya kasooli, teekamu soya kilo 3. Eyo ntabula ya bukoko ya bubizzi buto. Bwe ziba nkulu nga ziri mu myezi 3 ku 5 6, mu kiro 10 teekamu kilo 16 eza soya oba mukene. Bwe ziba nga eriggwako, ekisolo ekiri eggwako ng'okitabulira mmere, mu kiro 10 tuteekamu kilo 35 eza mukene oba eza soya. Oteekamu omunnyo kilo 2. Teekamu cotton seed cake kilo 18. Teekamu obusonko zibeere kilo 10. Awo ojja kuba otabudde ekisolo kyo kisobole okulya emmere egenda okubeeba nti ekisolo kino kifuna amata aganaayonsa ebito bino. Oba si ekyo okufuna nga bw'eba eriggwako, ebyana bino bisobole okuba nga emmere gy'erya esobola okuba nga ekuza ebyana bino. By the way, embizzi bw'eba eriggwako emala emyezi 3, weeks 3, n'ennaku 3, n'essaawa 3. Ebyo byonna biri in 3. Ekisinga ekikulu mu kino nti we need what we call the records keeping and management. Embizi yo lwewase, note it down. Embizi ngisavinze olwaleero, nnaku z'omwezi ziri 21. Bwe tubala emyezi 3 z'ennaku 9 oba 93, weeks 3 z'ennaku 21, tugatteko ennaku 3 n'essaawa 3. Bw'ogattagatta ebyo byonna ogenda kumanya nti embizi yange egenda kuzaala lunaku gundi mu mwezi gundi mu ssaawa bwe ziti.
etuuka okuzaala nga wooli. Abamu oluusi zigenda ne zizaala nga tewaziwadde emmere ezimala. Y'ensonga lwaki ezimu ziri obwana bwazo. Olw'ensonga nti you did not take note, egenda kuzaala lunaku ki, egenda kuzaala ssaawa mmeka. Ebyo nze omulunzi ali eyandaba wenkugambira nti kitwetaagisa nnyo okutambula naawe. Olw'obudde bw'otuwa okubanga osobola okulaba videos zino, buli lw'ogiraba gisharinge. You like it and subscribe. Bwe wabaawo ky'oba totegedde, you simply call me ku 0772 38 78 14 owa Airtel 0752 48 78 14. Consultation is totally free of charge. Sirina muntu gwe nsaba ssente nga nkubidde okunneebuuzaako ku byamba nsomesezza. Tujja kusigala nga tusomesa paka ensi eno lwerivaayo okugamba nti tetuyina bye tukola ate bye tukola bifa. No, it does not make sense bwe tuba nga tukyaliyo abalinamu ensa okusomesa eggwanga. Oba si ekyo osobola okukuba kweyo essimu n'oŋŋamba yisa njagala kitabo kye wawandiika. Ekitabo kino kye nawandiika kya bbeeyi mu muntu omunaku naye kya layisi mu muntu anoonya okumanya. Mulimu enkoko, mulimu obumyu, mulimu ebyennyanja, mulimu embizzi, mulimu embuzi, mulimu ente, mulimu endwadde, mulimu enzimba z'ennyumba, mulimu entabula y'emmere. So bw'oba okyegulidde ojja kuba musawo wa bisolo byo n'ennimiro zo. Ekyo gye kiri. Oba si ekyo yitako mu paaka empya mutunoonye. Bw'ojja ku ofiisi ojja na kitabo kyo na peeni yo. Kuba ffe obuweereza bwaffe is to empower the community in managing their farm. Bwe tunaatambulira awamu mbakakasa Mukama Katonda agenda tusasulanga mutandise okugaggawala. Ne bwe mbagamba nti mpeerezaayo omutwalo ng'omaze okuyiga kiki ky'oteekeddwa okola guba tegukaluubiriza. Naye kiruma nnyo okunkubira essimu n'oŋŋamba nti kino kyagaanye ne nkunnyonnyola ate njagala okole kye nkugamba okukola. Tokola ggwe ky'oyagala. Si buli ky'oyagala nti okyetaaga. Some of the people fail. Bwe nkugamba nti embizi yeetaaga wayonjole magamba nti abo ayogera bibye. Ne bw'onoogula eddagala okulimala e Uganda mu pharmacies zonna n'ogendako e Kenya wano okumpi awaddako okuba n'eddagala erikola Egypt. Bwe kigaana genda Zambia, bwe kigaana awo ng'ogenda Germany. So bwe tuba nga tutunuulidde entabula y'emmere, maize brand ono ayina kubanga si mubisi ng'omupaakinga mu bukutiya. Maize brand bwe bamukuba basooka kumuyiwako mazzi. Fuba okulaba ng'omutadde mu nnyumba oba mu musana n'omwanika n'akala. Bw'akala muteeke mu nnyumba aleme kwata bitole. Bw'anaakwata ebitole ate agenda kufuuka butwa ekitajja kukugasa. Ow'embizi zo zitandika okuddukana lwa brand oli gwe wakuuma nga yeekutte ebitole. So what we need, brand ayina kuba mukalu muteeke mu nnyumba asobola okumala emyezi gyonna ne bw'aba akyusiza mu kala, it doesn't matter. Kasooli gw'oba okubye mukube nga sigaweke nedda. Ate tokubanga okubya ate kawunga k'ogenda kugoya. Osobola okukakuba mu kawunga ke bayita akakikosola akatali kafuuweko. Embizi bwe zimula tezirina buzibu. Osobola ogigoyera obugoyezi n'ogiwa n'erya. Osobola ogiteera mu brand oba akawunga akakalu ng'otabuddemu concentrates. Nsaba gwandaba bw'oba osobola okufuna kalimbwe w'enkoko bano abalundira mu cages n'omwanika n'akala bulungi, funa ebbaati musiikeko ng'asiika amalwa, tosiriiza. Kikwetaagisa ddakiika nga 10 ku 15. Mu kiro 10 ekya bulandi oba ekyakawunga oba broken maize teekamu kalimbwe kiro 15.
kalimbo w'enkoko ono gw'oba otadde mu kasooli ono oba mu bulandi oyongeramu ebintu bibiri, kalisiamu na munnyo, toyongeramu any other ingredient oba concentrate. Kalimbo ono akola ebintu bibiri. 1, ayongera ku bungi bw'ekisolo ekizadde amata. 2, akola ng'eddagala ku ndwadde ezimu eziri viral. 3, akola nga concentrate mu kuliisa ebisolo. 4, akola nga fertilizer. So kati bw'alunda enkoko ng'olina bw'olundira embizzi, buno bwe budde. Bw'oba tolina keegi ng'olunda enkoko zino ze tuyita eŋŋanda, ze tuyita kroira, ze tuyita leeya, ze tuyita rainbow oba saso, teekamu emiti engeri y'amadaala nti bwe buziba ekiro zibuukira okwo ne zisula okwo. Eno emabega w'emiti yalirirayo obukutiya. Buli lunaku ku makya fulumyamu obukutiya obwo obuli kalimbwe, mwanike akale. Bwakala muteeke w'omuteeka. Bw'oba owezezza kilo 23 musiikeko, sigamba kuteeka mu butto naye ngamba okumukalanga asiika ebinyeebwa bino bye tutera okutwala ku ssomero mwaba bwe twasomeranga, oba emberenge, bisiikire dakiika 5 ku 10, okyuseemu kkala eno n'akasukali kaggwemu. Bw'onaatabulira embizzi yo mu maize brand, 1, egenda kula mu sipiidi gy'otasuubira. 2, egenda kuba etangiddwa endwadde ezandibadde giyitawaanya. 3, amata mwezi ezizadde zijja kuba n'amata agazimala. 4, eno eri eggwako enaagenda okuzaala ebyana nga byana ebutajja kuba bwana. Ekyo kyekiri mu ndiisa. Twagala kumanya embizzi eri olubuto yandiridde kilo mmeka? Mu kuteebereza embizzi enkulu erina kulya kilo 3 etaliggwako, naye bw'eba ewase sooka ogyongeremu kilo 2 eri 5. Amazzi erina okunywa amazzi agataka wansi wa liters 10 buli lunaku, minimum 10 liters of water. Naye ne bw'ogiteeramu ekidomola n'ekinywa n'ekimalawo tekiriiko side effect. Bw'olaba ennywanto ezitandise okuvaayo, buli nnywanto tugibalire kwota kilo kuba kaba kaana. Naye ekireetera embizzi zammwe okuzaala obwana obwakundugga kiri ekintu kimu. Gwe bw'oba wagimanyiiza kugiwa kilo 2 ojja kusigala ng'ogiwa kilo 2. It will not make sense. Kubanga endi emmere gy'eyina okulya mwe muva ate ebiriisa ebyana ebiri munda. Atulaba ekyo kye njagala omaakinge. Bw'eba ezadde bala ebyana byezadde biri bimeka? Buli kyana tukibalira half a kilo gye twongera ku maama waayo ku bungi bw'emmere. Esobole okulya ekkute, bw'enakkute esobole okuzaala okuyonsa ebyana bino paka lw'enaaweza omwezi. Kyandibadde kirungi nnyo embizzi eno eba ezadde ne tugigabirira emmere egimala paka lweweza omwezi. Bw'eba ewezezza omwezi ebyana bijje ku mabeere. Ate kyandibadde kirungi nti bw'ezaala ebyana obeeko w'obikuumira, obireete buleesi biyonke, bwe bimala okuyonka obizzeeyo. Eyinza okubyebakira, oyinza obutagiwa mmere egimala nedda ku byana byayo n'erya. Ebyo byonna tubisuubira, naye nga kye twetaaga zirina kusula walungi, zirina kunywa mazzi gagimala nga mazzi mayonjo, zirina okuba nga zirya emmere egimala. Tujja kufuna embizzi gy'onaalundira emyezi 6 ng'erimu kilo ezitaka wansi wa 10. Tuddayo emabega eri, tulina ebika by'embizzi 5, naye gw'alunda njagala olunde ng'ekigendererwa kyo ki? 1, kuzaazaamu byana. 2, kusala kutunda. 3, mirembe gyo. Gwanoonya okuzaaza obuzaaza nga bw'otunda, bw'ebanga it's a business, wandibadde ogenda mu Kambura na Dirok, kubanga
Omuntu anayagala okulunda ey'okusala tayagala ya kigodo. Abantu baakoowa okulya ebigodo. Ojja kulunda kirandiresi ng'okitunula kirimu kiro 100 mwaga. Kati ekiro 120 Brian bw'anajja okugikugula agenda gamba tugisalira wano. Bw'agisala agenda kujjamu nnyama yokka eri munda. Ebigodo abikulekera awo. Eyandibadde ne kiro 120 ofunemu 6. That's already a loss. So tulunde embizi ezitayina bigodo. Okujjako eyo mu byalo ewala. Naye ate sijja gamba mu byalo. Buli omu alunda ekintu ng'atajetinga mu maketi yaakyo. Tolunda landless ng'omanye nti bw'onoogisala ebigodo bajja bikulekera awo. No. Ebigodo tebakyabikolamu butto. Lunda kambura oba diroko. Eky'omwezi ogumu kambura kiri mu 10,000 ko 15. Ali mu diroko ey'omwezi ogumu eri wakati w'emitwalo 15 n'abiri. Lwaki? Terina kigodo. 2 ezaala ebyana ebiri wakati wa 8 n'amakumi 20. 3 esobola okugumira endwadde. Terms and conditions. Woolundira wayonjo. Emmere gy'erya nnyonjo. Oginaaza oba erina weenaabira. Ogiwa eddagala ly'enjoka. Ekyo bw'onaaba obikwasaganyizza nkulayirira ngenda kulinda ssente z'oyina okumpa ng'embeera etambudde bulungi. Kuba bwe tunaatambulira awamu omuntu n'asobola okuba ne ssente. Ne bwe naabanga nina kizibu kya bukadde 2 kuba nsooka ne neebuuza gwe bw'oba ondabye n'osheyaringa vidiyo eno neebanga ekugasizza. Ne bwe naayisaayo ka vidiyo ne mbagamba njagala kunsonderayo ku ssente siringi 10,000 olu n'olunteera ku ssimu luba lulina we lungasiza. Mbeebaza okulaba vidiyo eno naye ne nkugamba nti kola ekintu kimu gisheyaringe mu abo bonna b'oyina giliking you subscribe. Twagala muntu to be empowered. Tugamba nti gavumenti etulemye otuyamba naye gavumenti esobola tuyamba nga nawe tolina kyosobola kukola. Sente z'emyoga zajja gye ziri. Sente za parish development model gye ziri. Naye bwe ziba zizo genda zikolamu ki? Mwekole mu groups mugambe nti fe twagala kulunda mbizi. Njagala gwali eyo twekole mu group nga yabo byabalunzi. Nga we can share knowledge. We can share the skills. We can share the services. We can share the information. We can do better than those who expect to be doing. Kyembagambamu bwe tunaatambulira awamu tujja kuba tukola ebyetaagisa okukola. Nze embeera gye nnakowa ye muntu okuŋŋamba nti siina kyenkola naye nga ne space w'olundira embizi teweetaaga eka ya ttaka. Fuuti 10 5 ku 100 oba 5 ku 5 osobola okulundiramu embizi eziwera 50. Tuzze nga tutunuulira ebintu eby'enjawulo. Twatunuulira ennyumba, ne tutunuulira ebika by'embizi, ne tutunuulira endwadde, ne tutunuulira endiisa. Naye mu ndwadde ze twatunuulira tetwatunuulira nzijanjaba. Kugambamu ekintu kimu. Olwaleero tutunuulire endwadde n'enzijanjaba yaazo. Luigare yisa bakiwinga gange. Vidiyo eno buli lw'ogiraba gisharinge, like it, subscribe, buli kyoyagala ojja kifuna. Ebiseera ebisinga kitera neerabira naye kanneebaza abantu b'entambula nabo. Tono okubanga asobola okumpalabula n'antwala gy'antwala. Ekyo kikulu oyo mutabani wange. Ne Brian okubanga bino byonna bisobola okutuuka ku bandaba. Abo be bamanagers bange. Kati mu kino mbagambamu ekintu kimu. Twagala kulaba ndwadde bubonero bwabo twabutunuulidde ne tugenda kutunuulira nzijanjaba. Mwebale kulaba vidiyo. Mugisharinge. Mugiliking and subscribe. Endwadde ze tuyita eza swine fever taliiko ddagala zungu naye eddagala lye tukozesa liva mu bimera. Ky'oba osooka okukola nga tonnajjanjaba
twetaaga kufuuyira nju zaffe. Tukozesa ki? Noonya Biosafe, noonya Norocleans, noonya Omo, tubitabule. Tufuuyira emirundi 3. Biosafe ziba miruzi 100, Norocleans miruzi 5, saketi ya Omo ey'ebitaano, tutabule mu kidomola eky'emiruzi 2. Fuuyira ennyumba yo yonna. Olwaleero lw'okitegedde. Enkya tofuuyira. Ddamu ofuuyire olwokubiri. Oluddako tofuuyira. Ddamu ofuuyire omulundi ogwokusatu. Kati omulundi ogwokusatu guno gw'ogattiramu eddagala lyaffe. By the way, eddagala lino liri packed in 3 packages. In 1 liter, in 2 liters, ne 5 liters. Bw'oba ogenda kutabula lino eryaffe omulundi ogwokusatu, funa miruzi 2 oteeke mu kidomola, mwe watadde Biosafe, mwe watadde Norocleans ne Omo. Fuuyira ennyumba yo nga n'abayaaye mwebali. Lwaki mbayita abayaaye? Bawambizi. Bw'onooba ofuuyidde, toddamu kufuuyira. Ojja kuba otangidde obulwadde bwa swine fever. Kati eddagala liri, funa miruzi 10, teeka mu lita 10, oziwe zinywe. Tuziweera ennaku 4, naye nga mu buli lita 10 tuteekamu miruzi 10. Meaning nti bw'onooba oyina akadomola kamu aka 1 lita, kayinza obutakugasa. Tandikira ku lita 2 oba lita 3 oba 5, kyonna ky'oba osobodde. Abamu abatasobola kugosiza lino ddagala zzungu, osobola okunoonya omuddo gwe bayita muluko, n'ofuna kigoogwa, n'ofuna kannaalongo, n'ofuna red pepper, n'ofuna mulinga, n'ogattamu ekiyonde ekyeru, n'obikamula ne bimala wiiki emu. Fuuyira mu bisolo byo. Tojja kulaba ku kawawa, tojja kulaba ku nkwa, tojja kulaba ku kiwuka kyonna. Ng'ogaseemu n'oluwoko. Bw'oba tokisobola ekyo, ffe tumaze okukola gyeriri. Linnya bulinnya mu paaka empya, eyo kalina eri ku Namirembe Road gye bayita New Taxi Park Mall, ku mwaliiro ogwokubiri. Eri room 917, bwe liba ddagala lya nkoko mweriri, bwe liba lya mbizi mweriri, bwe liba lya bumyu mweriri, n'eryente mweriri, erijjanjaba n'okufuuyira. Mbagamba mu kimu, treatment gye tuyita dosage oba administration eba ya nnaku 4. Olusooka ziteere mu mazzi, n'enkya bw'otyo eddagala erisigadde mu mazzi g'otabudde teririiko expire. No, ne bwe lisigalamu osobola okwongerezaako. Lino si zzungu nti osanga liyinza okulwala. Gye likoma okubeeramu gye lyeyongera obuka. Mbasabamu ekintu eki, buli lw'onaaba ng'ojjanjaba ekisolo kyo, kiwe obudde kutya. Amazzi gano bw'oba ogiwa, tugambye olina okumanya bongi ki. Mu lita 10 tuteekemu miruzi 10. Awo tujjanjaba. Naye bwe tuba nga tutangira butangizi okuba nti amazzi gano tuzikuuma nga nnamu waleme kubaawo obulwadde buzitawaanya, mu kidomola tuteekamu miruzi 10 zokka, mu litaazi 2 tuteekamu miruzi 10 oba 5. Ojja kuba ogemye oba otangidde. Naye bwe buba buto, buno bunnaku 3 wiiki mwezi, tulina kawa miruzi 10 nga tukanywesa. 1, abamu mutera obukuba iron, naye mulina eddagala ffe lye tukola, mulimu ebimu bye tugattamu, tegyetaaga gikuba mpiso. Ginywese bunywesa nga ya wiiki, ojja kulaba nga embeera eteredde. 2,
bwe baba nga mugenda kukozesa ddagala zungu tulina gikuba muno mu matu muno wana awali amatu wano wandiisenga anti mu Luganda sirumanyi kale kiba kitegeeza nti kyetukola kijja kuba tukikwasaganya enzijanjaba y'ebisolo nga tukozesa ddagala zungu oli bwakugamba nti ekisolo kikubira ennaku 4 mbagambamu ekintu kimu kyakola aba takitegeera mwewale nnyo okozesa eddagala eriri substandard bw'oba okozesa eddagala lya Germany okozesa eddagala lya Belgium okozesa eddagala lya Holland okozesa eddagala erya UK okozesa eddagala lya USA oba Korea eryo lyo ekisolo tukikuba omulundi gumu ku kusinziira ku buzito bwayo ekisolo ekiri eggwako togezaako gikuba eddagala lye bayita penny strip lijja kuvaamu abamu mugenda ne mulowooza ate nze kambagambe si buli ayambala ettaawo nti musawo bwe baba batusomesa gye tukozesa industrial training yedetermininga ki kyogenda okubeera ogenda kuba mulimisa ogenda kuba musawo wa bisolo bw'ogenda ng'obwongo bwe businze kutegeera bya nnimiro batutikkira olunaku olwo naye certificate oba diploma oba degree gye bakuwa yeeyawula ki kye wayita omusawo bw'akugamba nti tukozese lino eddagala bwe litakola enkya tukozese liri omanya nti oyo si musawo oyo mulimisa ekyo kye mbasabamu ate nammwe abasawo abali eyo abandaba I know mwewale nnyo okukola ekintu ky'oba totegedde obulamu bw'abantu n'obw'ebisolo always about consultation that's why emulago tulina be bayita ba consultants ne mu veterinary tulina be tuyita ba consultants tekikukwasa nsonyi kunkubira simu n'ongamba waliwo ekinnyimiriddemu that means nti ojja kuba okola ekitegeerekeka and when you consult me I will not charge you sijja kusaba ssente kuba ffena tuli mu system y'emu tuli mu industry y'emu tuli mu services zezimu twewale nnyo okukola ekintu ekyewa kibogwe nga tokitegedde buli lw'onookola ekintu ng'okikola nga toli mu mativu waakyo nga toli kirinaako kumanya bagenda kuyita wa kibogwe mbagambamu enzijanjaba y'endwadde yonna duration ebeera ya nnaku 3 ku 5 bw'esukka mwezi ennaku 5 kola kye tuyita postmortem lwaki kyojjanjaba kiganye gwatamanyi ddagala lye litakola ate nabamu mugula eddagala eriri expired oyinza okugula eddagala lya Germany naye nga lyaggwako dda 2019 n'osigala ng'ojjanjaba ogenda kubeera mujega eddagala lyetukola okuva mu bimera by the way expiry date yaalyo etera kuba ya myaka 5 naye nga mbuusabuusa gwalunda embizi nti osobola okuwangala nalyo okumala omwaka nga terinnagwamu 1 ligema 2 lijjanjaba ekyokusatu litangira endwadde ezimu ez'ekibiribiri bw'ogiteera mu mazzi buli lunaku ogiteeramu for only 4 days bwe ziba si ndwadde as the prevention and the control of diseases mu wiiki giteeremu ennaku 2 zijja kusigala nga ziri healthy omuntu ajje yeebuuze gw'okikola otya eddagala ffe lye tukola liri oro tuziteera mu mmere n'amazzi kunywa tetulinaayo ddagala liri habo lye tukuba bisolo ne bwe ziba nkoko tuziteera mu mazzi oba kuziwa zo kunywa nga zo ne bwe buba bumyu tubuteera mu mazzi oba kokka wangako okunywa tuba tugemye n'okujjanjaba nga tujjanjabye mpozi nsaba okubajjukiza anaalunda embizi ebika 5 large weight amatu gaba masitufu nga binene landless amatu manene nga gaagwa wasex yebeera n'ekiba wano ku magulu ag'omu maaso bw'eba njeru kiba kiddugavu ekiba oba ekisipi bw'eba nzirugavu eba na kyeru egyo bayita wasex
Kambura mulimu enjeru, mulimu ezabitanga n'enzirugavu. Ezo kambura. Bwe ngamba eyabitanga bw'oba oli Muganda okimanyi. Bw'obamu omusaayi omusoga ye y'amabala black white oba brown white ng'amabala eringa ngo ejo tuyita eyabitanga. Eba n'obutu butono nga busitufu. Eba nnyimpi ezaala wakati w'ebyana 6 n'20. Ekula ezitowa. Embizi esobola okumala emyaka egisukka mu 8 oba 10 ng'eri awo eweereza oba ezaala. Bw'eba ezadde n'emala omwezi mulamba gijjeeko ebyana ofune w'obikuumira. Ojja kwesanga ng'oluvannyuma lw'emyezi emirala 2 ng'ate ewase. Embizi mu mwaka ezaalamu emirundi 3. Kisobokera ddala okubanga mu mwaka ezaalamu emirundi 3. Mwegyo emirundi 3 ojja kuba kyobalanga gye kiri. Kuba akatale k'abali embizi bangi by the way. Naye kye beewalamu kimu, tebaagala kulya mbizi ekubiddwa ddagala zzungu. 2, tebaagala kulya mbizi nga yabalya bigodo bye bisinga obunene. 3, baakoowa ekisolo ky'olunda nga we kibeera wakyafu. Kyemuva muwulira nga bagamba nti embizi ziba n'envunza. Bukyafu bw'oggwa ndaba. Buli weesula laba nti buli lunaku oyonjaawo ng'oyozaawo. Bannayibba bo tebagenda kuwulira kuwunya kwa mbizi. Embizi buli lunaku ginaaze. Gy'okomya okunaaza embizi yo n'ebanga nnyonjo. N'omuntu ajja ogigula omuseera alabako. Naye bw'agisanga nga yonna yeepamidde ejjudde busa. Amazima ga Katonda neyandikuwadde emitwalo 8 ajja kuwaana. Embizi nga ya myezi 8 tekka wansi wa mitwalo 8. Bw'ebanga olunze ebika ebyetaagisa, ekyo kye njagala mumanye. Tombuuza katale kaazo nedda, naye ate nsobola okukugamba nti baako ky'oteeka ku profile yo mwabali ku WhatsApp, amali ku Facebook, ku Instagram, ku Twitter, Telegram, Imo, Instagram, postinga yo ky'olina kuba ezo social media zonna kuliko abaziraba abatakka wansi wa bukadde 5. Omuntu bw'anaalaba ky'olina ajja kukubira. Naye ebiseera ebisinga tupositengako ebitatugasa. Awo mbagambira nti njagala mu vidiyo eno gy'olaba gisharinge ne bannoobo, gilikinge, yo subscribe. Tujja kulwanyisa ebbula mirimu, tujja kulwanyisa obwavu nga tuyise mu mbizi. Nze ndi musiraamu naye embizi enzira kulya, naye ku ky'okugijjanjaba sigirinaamu buzibu. Ate gwe omusiraamu agudde ku vidiyo eno, eddiini etugamba nti bw'ogisanga nga yetta gitaase, bw'ogireka neefa mu bugenderevu omusango gw'olina gusinga n'oli agiridde. So this is my pride. Nzijanjaba enkoko, nzijanjaba obumyu, nzijanjaba embizi n'ebisolo byonna Katonda bye yatonda. Tujjanjabira ennaku 4 ku 5. Ziteere mu mazzi oba ziwe zinywe butereevu oba oziteere mu mmere. Consultation is totally free of charge. Nkubira akasimu 0752 48 788 14 owa MTN 0772 38 788 14. Ojja kunfuna bukolokolo. Tunyumye emboozi. Mukama bw'aliba atujjuludde ogambe nti Mukama oyo mutwale mu ggulu kuba embizi zange zaali zifa. Naye vidiyo gye bankola ne Brian ye yanzijayo ku bye nnali sitegedde. Kye mbasuubiza tusobola okuva mu bwavu nga tuyita mu kulima n'okulunda. Ngena ne ntunuulira mutabani wange ettone n'angamba mbu obwavu bunsusseeko, naye nga ekimubuuzibwa kiri kimu, bw'otandikawo n'embizi 2 tokisobola.
nti nkisobola naye nzitya gy'otagenda kwetikka gwe gy'otambulira kati nze ngenda ne ŋŋamba mwe aba takisi muvuga abantu mu bifo eby'enjawulo mwe abaloole muvuga loole mu bifo eby'enjawulo gwe ddi lwolireeta loole eyo ewuwa ewaka ng'ezze kutikka by'olunda musombaza abantu balala awo kiba tekikola makulu gwe owa takisi gye mugenda okuziika ennaku zino mwagufudde mugano teriiyo gye baziika ne batattirayo mbizzi muleeta ebyokulya byonna buli awabeera omukolo wabeerawo okulya mbebaza okulaba vidiyo eno naye nkusabamu ekintu eki gisheyaringe giraikinge kyoganya okutegeera nkubira akasimu 0772 38 78 14 owa Airtel 0752 48 78 14 gwazaagala ezizaaliddwa dyuroko oba kambura nkubira essimu bw'oba osobola jangu mu paaka empya ku Namirembe Road kalina eriko Hyper Free Man Market ku mwaliiro ogwokubiri eri level 2 office number 917 bw'onootuuka eyo tujja kugwa amakerenda bw'oddayo si bw'oddayo bw'ojja mu ofiisi n'obaako ky'oyagala okumpa sikigaana naye nga consultation is totally free of charge. Kama Katonda abankuumire tuddemu lwe tunaddamu ate okuwuliziganya nga tudda mu kusomesa ebirala naye tokoowa bwe tuba tunaalwanyisa obwavu tulina kwagala. Nze Isa Luigare bakibinga musawo wa bisolo